Ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi oguwedde abakulembeze okuva e Busia abatemezebwako nga bwe waliwo abaana 22 abali mu kukukusibwa okuyingizibwa mu ggwanga lya Kenya. Bano baayangwako era okukkakkana nga bakwatiddwa kw'ossa n'abantu 4 be baali nabo. Abaana okubuuzibwa gye baali bava kwe kutegeeza nga bwe babeera e Makindye ne baweebwa ekitongole ekirabirira abaana. Ffe twalaba nti waliwo ebyali bitatuukiridde ne tugaana edda katubakwatire tugezeeko okubuuliriza era wetwogerera biri mu mikono gy'abamateeka. Abakola ku nsonga z'abaana e Busia nga bakwataganye n'ab'e Makindye olwaleero bakomezzaawo abaana bano era ne babakwasa bazadde baabwe mu butongole. Buli muzadde w'omwana alagiddwa okujja n'ebiwandiiko ebikakasa nti omwana wuwe nabo kye bakoze era obwedda buli omu asooka kuteeka kinkumu ku mpapula ekiraga nti omwana amukwasiddwa. Abazadde mu kwogerako nabo bawakanyiza ebyogerwa nti abaana baabwe babadde bakukusibwa. Tugamba nti abaana baffe babatwala e Kenya kubajjamu ebiwoowoolo ate nga tekibangako. Ffe abaana baffe mirembe teyabba abaana twabawaayo nabawaayo n'omutima gwange ogwo ku lw'obunaku bwange n'obwamulekwa. Bagamba nti waliwo abazira kisa okuva e Kenya abaabatuukirira nga bayita mu kkanisa yaabwe eyitibwa Ebeneza nga naye esangibwa Makindye neekuŋŋaanya abaana babamufuna mpola babakwasizeeko. N'abantu abeetoolodde ekkanisa yayagala n'ab'ebweru bayambibweko. Omwaka ogwo oguweredde nga baweze abaana 37. Bagamba guno si gwe mulundi ogusoosa abaana bano nga batwalibwa e Kenya okusoma nga tebalaba lwaki ab'ebyokwerinda balinnya mu mukisa gw'abaana baabwe. Abaana bano babadde basomerayo, ninayo abaana 4 basomeddeyo okuva omwaka oguwedde era omu muwala wange omukulu ali registered mu National Education of Kenya. Baana baluddeyo nga basomerayo. Abaana batandika kati bamaze emyaka 8 nga bali eyo basomera eyo. Abazadde bano balina mutuuze munnaabwe gwe basonzeemu olunwe gwe balumiriza nti ye yaviiriddeko embererezi y'okukwata abaana baabwe. Omusajja ekyo baamugirako no mu kyaki baamugobamu ekisooka muyaaye mubbi. Sigamba nti tumuwalana naye olw'ensonga nti baamujja mu kintu kino n'alaba nti ekintu bakikwasize yali mukyala we. We tubuuzizza abaana bano batubuulidde nti ddala kituufu babadde basomera Kenya nga nabo ekyokubakukusa babadde tebakimanyi. Naleka okusomerayo nga ndi mu P3 grade 3 kati ndi mu grade 4. Peter Lwanga akola ku nsonga z'abaana n'amaka e Makindye akubiriza abazadde obutamala gagaba abaana baabwe ku bantu be bateesiga. Tukubiriza abamaama n'abazadde tubeegayiridde temumala gawaayo baana bammwe eri bantu olunja nakugamba nti tuwe omwana wo tugenda musomesa tomanyi ssomero liriwa tomanya akola ki. Abaana abaanunuddwa kuliko ab'obuwala 14 ate 8 balenzi nga mu kiseera kino omusango guli mu kkooti. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.